Yes, hello. Vanessa. Mr. Jordan yafuuse. Yeah. Akamudropinga wano nga mu parking. Mumaliriza. Mwanguwe. Kale. Hello, Mr. Jordan. Yeah, olyote. Ndi bulungi ssebo. Omuntu yagambye mbu musisinkane ne Kakiri mukubireko mugambe nti wendi ntuuseewo. Kale ssebo kamukubire kati. Kale. Nkimanyi omulimu gwange madde manyi bugenze tabakujja madde mpwedde mwana. Timbe speed bagenda okujja tabanga mpulira. Yangwa. Naye ate muno wagiemudde ebimuli naawe. You most welcome, sir. Oh, thank you. How are you? I'm fine. Yeah, ndowooza wakati wano ndi ku Merina. We wano wenyini ku Merina. Okay, kafu kalungi nnyo kaagadde. Kalungi eno Merina Country Villas. Yeah. Okay. Kati ofisi ya manager wa wanirida. Ofisi ya manager eri wali naye lwakuba nti manager abadde taliiwo. Naye nti twadde twamukubiddeko essimu n'atugamba ajja ko waliwo abadde bamwetaaga n'atugambye ndowooza ali mu kkubo naye osobola ofunako w'otuulira oba osalawo n'otuulirako wali oba wali bonna bw'oba oyagadde. Okay, webale nnyo. Kantuuleko ndowooza wano nja kale ssebo. Kwata akabokisi ojje ng'ogoberera obumuli obumyufu. Okay.
wansi weesibeko akagoye ku maaso. Surprise! You can open the eyes. Yeah. Yay! Yeah, this is it. We wanted to surprise you guys. Mr. Jordan, you can open the box. Open the box. Open the box. Come on. Come on. Kakule, kakule. Yes! Yay! Oh my God! Mr. Jordan, like a gentleman. Yeah, he's Ogana. Kneel down, please. Kneel. Yeah! Say yes. Kiriza. Mommy, please. Oh my God, it is Wow. beautiful! I love it! Yes. Webale nnyo Musa. Webale okusiima Mr. Jordan. Thank you, Musa. Oh, yours. Wow, well done.